bamugobye mu kibiina kya National Unity Platform kankikuddiremu kati amagezi gaze. President we Makerere University Guild President Churchill Sentamu final okusinzira ku bamuyita bata General Secretary Louis Lubongoya clarifyinze ku nsonga ne terms na kikyali mu National Unity Platform nga wenzize nga nkutegeeza amawulire gwe waneeno nti omuvubuka ono yali agala kugira ku kaadi ya National Unity Platform. However, ekibiina kya National Unity Platform kyamumma kaadi kirabika ng'ebisaanyizo bye tebimuyisaawo kubeera nga kimuwa kaadi. Despite the fact nti ono taata we ye chairman Nyanzi mu kibiina kya National Unity Platform alinamu ekifo. On top of that, muganda wa president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nga tukitadde wabbali. Omuvubuka nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyita taata kubanga mutabani we olw'ensonga muganda wa Bobi Wine yazaala omwana ono. Mwandisuubiddemu neera abamuwadde kaadi. However, okusinza mu National Unity Platform ng'ekibiina tekiriiko bya Luganda, taata, maama ate sister wa anku wa ssenga wa kojja nedda. Bo ekibiina ky'abantu ky'Abannayuganda. Tebagenda sosola ti ate ono muganda waffe, ate ono sister waffe, ono jjajja wa anku wa ssenga wa anti, ebyo byonna tebabimanyi. So oluvannyuma lw'omuvubuka ono okujja qualifications ze nga tezimukkiriza kubeera ng'afuna kaadi era bw'atyo baagimumma. Ye n'asalawo kubeera nga ebya National Unity Platform abivaako n'agamba mbeera munnimye kaadi kanneesimbeyo Makerere University nga independent sigenda kugira ku kaadi yammwe. Bwe baagiwoowa kaadi e Makerere ne bagimuwa. Laba ate Mukama Katonda abeera wa kisa n'awangula nga tajjidde ku kaadi ya National Unity Platform. That means ne gwe baawa kaadi ya National Unity Platform e Makerere baamuwangula. Okitegedde ekintu ekyo. Oluvannyuma lw'okuwangula omuntu gwe baawa kaadi ya National Unity Platform e Makerere, ono yafuuka guild president bamulayiza. Kati ekifaananyi okwekubisa ne president kyaleese ebizibu. Naye era ne bakola clarification okusinza ku General Secretary. Yagambye ekisooka oyo si mu National si member mu National Unity Platform. Lwaki? Okusinza ku mateeka ga National Unity Platform wojja nti oyagala kwesimbawo ne bakumma kaadi tokkirizibwa kwesimbawo nga independent. Leko oyo gwabeera bawadde kaadi yesimbewo igwe gwe bagimye omusupporting. That means weesimbawo nga independent obeera ovudde mu kibiina n'ebiragiro by'ekibiina ng'obiziimudde ng'obisuddewo awo. Automatically ekyo kiba kikuleetera okubeera nti gwe National Unity Platform ogivuddemu. Kati mbunono naye ekibiina kya National Unity Platform yakivaamu automatically we yasalawo okujja yesimbewo nga independent. However much mu Mukama Katonda yali mulungi gyali era bw'atyo n'ayitamu. Ensonga ozitegedde. Kyonna ky'oyagala nti SMX Media gyasobola bulungi okutuusaako. Gwe kyonna okola subscribinga, nyiga notification bell, ebisigadde obitulekere.